Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Inspector General of Police Abasirikale akalaatidde abasirikale ba Lubbila okuba abeegendereza nga beewala emize omuli okumala geegadanga awatali kigendererwa ekiyinza okubaviirako okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Live and follow a useful, productive life. Take care of yourselves, take care of your health. That is when you'll be able to deliver what we would like you to deliver. Don't engage yourselves in uncalled for activities. All the time you should be organized and focused. HIV and AIDS is real and is still rampant, especially in areas surrounding Uganda's water bodies. Okwogera bino abadde afulumya abasirikale ba Lubbila 53 abamaze ebbanga lya myezi 8 nga batendekebwa ng'omusomo guno gubadde guyindira kigo nga bano baweereddwa amabaluwa nga n'abo abasinze bannaabwe okukola obulungi baweereddwa ebirabo okubasiima. IGP Byakagaba bano abasuubiza nti gavumenti yakusigala ng'ebayambako okufuna ebikozesebwa n'okuba mu bulamu obulungi kibayamba okuweereza eggwanga awatali kutaataaganyizibwa ng'abakuutidde okumanya nti obuvunaanyizibwa bwabwe kukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Encourage you to be good cadres. Be patriotic, be disciplined, and love yourselves. A person who doesn't love thyself cannot love others. It begins with you. So love yourselves. When you love yourselves, you not engage in bad behavior, but you also not mistreat the people you are supposed to serve. Agamba nti gavumenti erafuba n'okulaba nga buli munnayuganda yeeyagalira mu ggwanga lino nga y'ensonga lwaki yavaayo n'enteekateeka ez'enjawulo okuli ey'emyoga, parish development model wamu n'endala. We have programs which are geared towards improving the livelihoods of our people. PBM, wealth creation, yoga, and so on and so forth. All these cannot be fully attained without our participation, because the baseline is the provision of security. So you must look at yourselves in one way as being the few lucky Ugandans who have offered to contribute to nation building. Yadumira ekitongole kya poliisi y'omumazzi CP Sulaiman Kalungi ategeezezza nti abasirikale bano baatandika okutendekebwa mu Desemba w'omwaka oguwedde nga baatandika n'abasirikale 55 naye 2 baafa oluvannyuma lw'omu okubbira ng'ate omulala yagwamu ekirwadde. I have had these trainees for this long just basically because of fluctuating logistical support. But we thank the Almighty that they have eventually completed their course, and we are presenting them to you, sir, for pass out. The course started with 55 participants, and along the way, we had 2 of our trainees pass on, and that is PPC Ajaga Musema, who drowned while on training, and PPC Okele Job Paul, who succumbed to a long illness of lung cancer. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV Agaleero.